But taxi drivers, eteka libawa obuyinza. The answer is no. Okay. The answer is no. Kubanga omuntu asigala yeebuuza buteeka ki eribawa mandate to an extent of determining okusalirawo a government institution. Amateeka gano gakolebwa olw'obulungi bw'omuntu, galina kubeera people friendly. So amateeka, the cardinal obligation or objective is to make sure we sustain time management. Now, enguudo zino tulina government agencies eziriment okussa mu nkola regulations zino. Good. One of them is the police. The police under the Department of Traffic. Era kyovola nti omupoliisi agenda kukuba wali kulaba amateeka ag'enguudo gatekeddwa bulungi ng'omukugu mwekyo ate nga alina ne mandate, naye emphasis alina okwenforcinga etteeka eritambuza ebidduka byaffe n'enkozesa y'amakubo. It is the police under the Department of Traffic. Kichamu. Absolutely, it's illegal. Very illegal. Kubanga teriteeka libawa mandate okukola kintu ekyo. Ate by the way, kyenyiza okutegeeza abantu nti decisions ezimu zirina kubeera logic zijjayo obwenkanya relevance, zirina kuba sustainable nti onoomalako ne decision eyo kubanga waliwo okuseteeka okola etteeka naye okuliteeka mu nkola kirala. Tulabe what is the standard practice. Yes. Monse zikulakula according to the international standards. Enguudo zaffe zirina kubeerako ne stop overs. Kibeera unfair omuntu okumujja ekatabalanga ajalinnye ebbaasi luddawa mulimu the Physical Planning Act. Okay. Kubanga terikwatagana n'ebizimbe birina kubeera approved, kitaba ebintu by'engeri eyo. Ani avunaanyizibwa ku ekyo? Kati alina okiteeka mu nkola. It is the municipal authority. Then ne mubeeramu the Licensing Act. Nti oli mukola business naye olina license, kubanga license muwaatwa ogukukkiriza nti okole business mu mateeka, okkirizibwa mu mateeka. That is road and traffic. Road and traffic. Etteeka eryokusatu eryo. Mutwedde oda mwaliteeka. Mweriri. Kaakati bakugambye nti liteeke mu nkola. Awo. Naye engeri y'okuliteeka mu nkola kijja kudepending according to your discretion. Kubanga town clerk is the custodian of the law under the municipality. Is the technical advisor. Expected. So nkubiriza abakulembeze omutima omulungi, please try to rectify this issue. I know it has its own challenges, but at the end of the day, a remedy is required. Atulaba nkulamusizaako nnyo, weebale nnyo kubanga ogoberera omutimbagano olunaku olwaleero. Olwaleero ndine Honorable Tonny. Honorable Tonny kyemanyi nti abalaba vidiyo eno tumumanyi. Yaliko omubaka waffe naddala katwogerera wamu nti Mubende district because yaliko omubaka wabo Weekula main yonna yonna ng'ekyali wamu nga tebannagitemamu. Kituufu. N'agikiikirira okumala emyaka 5. Abatamanyi Weekula bwali yenkana olwaleero kati Weekula yali akulembera yalimu amasaza kati gali asatu constituencies esatu ze baatemamu. Muli municipality. Yes. Weekula South and Weekula main. Yeah, that's right. Yeah. So bwe yamala n'akulembera Mubende municipality era okumala emyaka 5. Obudde buno gwe twogera ne gwalaba mu kamera awo munamateeka
era omutendeke so bwe tulina olunaku lwaleero tugenda kutematema ku nsonga ez'enjawulo agenda kuba atunyonyola mu maaso awo naye mukama wange kisooka nsansa okusinkana cause nze kati gwe mundi gwange gusoose one on one okudiscassinga nala ku nsonga eza mubende district at large. That's right. So nsansa okusinkana nsaba owuze kubakolaba mukama wange. Sebo bali nnyo balidde ddala. Sebo mukulu buto ddene webale nnyo okumpa omukisa guno. Omanyi abantu balowooza nti bw'ova mu parliament nti oba tokyalina relevance oba value mu community. Naye njagala kwebaza ssebo webale nnyo omulimu omulungi gw'okola. Mbeera nkulaba nkugoberera naye nga emirimu gy'okola gya nsonga. Nkwebaza ate weebale nnyo okuba nti waliwo ettaffaali ly'oteeka mu nsi. Kubanga ffe abalabi twagala nnyo okuteeka abantu ku minzaani emirimu gye bakola. Naye buli lw'okola ekintu ekirina kye kigatta ku ttaffaali mu ndowooza y'abantu mu kitundu ate endowooza mwe muva enkola people to think to plan n'okuimplementinga ate ebintu ebigenda okuleeta enkulaakulana. Era abatulaba mwenna njabalamusa ate n'okubeebaza mwebale nnyo emirimu gye mukola mwebale kulaakulanye mubende. Mwebale nnyo ate n'ebitundu ebiriraanye abantu communities ezo nzeebaza kubanga at least ndaba nti buli myaka 5 waliwo in fact nkiyita an economic evolution taking place mu kitundu. Mindset endowooza z'abantu ndabira ddala nga zigenda zikyuka ate n'okusingira ddala with this digitalization. Sebo nkwebaza webala okukozesa social media obulungi wadde nti tulina emiwaatu emirala nga radio stations, TV stations naye social media is now proving to be one of the fundamental evolutions generation yetandise okukozesa ate n'okweyagaliramu. Naye nga kirungi nti era nenyongera okukubiriza abantu tukozese bulungi social media kubanga social media ye platform nti osobola ofuna unedited information all over the world. Unedited nga bweri mu mazima n'amatuufu mu buzima n'obwenkanya. Exactly. Ate fall up eri ku social media sebo mukulu buto ddene nene nnyo. So we muvaayo ne mulaga nti enkozesa yayo nga bwe yandibadde naffe abali eno abakulembeze kyetusanyusa mukadde wange nga nyongera okwebaza. Webale nnyo okumpa omukisa guno. Webale nnyo nange okumpa chance. Atulaba Mr. Tonny Ssemuli oli munnamubende ate ekikunoonyesezzaako olunaku olwaleero nkunoonyereza mu biti biri bisatu. That's right. Ekisooka oli citizen. A senior citizen. Yes, in the community. That's right. Ekyokubiri oli mukulembeze. Ku level eya national. Ne bw'obanga wavaayoko waliyoko n'ovaayoko osigala nga ekkuba eryo olimanyi okulirambikira ddala obulungi. With the experience. Lwaki politics embaddemu from 2005. Ekitebe kategori eyokusatu oli munnamateeka. Munnamateeka ate yalungama byonna. Kubanga buli kimu kye tutambulirako ng'abantu wansi n'obukulembeze butambulira mu mateeka. That's right. Kakati waliwo ekintu ekitambula ennaku zino naddala mu Mubende Municipality ndoka tutwaliramu nga Mubende District. That's right. Mabega kaawo kyemmanyi nga bw'ogambye nti otera okubeera ku mutimbagano twalaba LC5 ng'alwanagana n'abavuzi ba taxi. Kyemmanyi ekiwakirabako. Nakiraba. Nga bamu nga LC5 yavaayo okuwamba obupande bw'abavuzi ba taxi nga bagamba nti kubanga abantu tebabakkiriza kubatikka nga tebali mu paaka ate babakiriza kuva mu taxi nga tebali mu paaka. That's right. Ekibuuzo kyange kimu kindegaa tugaziireko nga munnamateeka nsaba kutuyambako ffe ng'abalaba n'abali ku social media obudde buneeno mu mateeka ga Uganda etteeka erirambika omuntu bano abavuzi b'emmotoka omuntu wa bulijjo nti taalinnyenga mu mmotoka ng'ali ku road reserve singa abanga alinze emmotoka omuyambako in means of transport liri mu kawaayiro kirala liri mu side kyawo. Tulina amateeka ag'enjawulo agafuga engeri gye tulina okukozesaamu enguudo zaffe
Ninga amateeka amakulu genyiza okwesigamako. These are the traffic regulations. Good. Traffic regulations. Wadi tulina amateeka amala ne traffic regulations. Nti ge mateeka agalambika engeri gye tulina okukozesaamu enguudo zaffe. Waliwo kye njagala okwogera nti amateeka gano gakolebwa olw'obulungi bw'omuntu. Galina kubeera people friendly. Amateeka toleeta tteeka erigenda okunyigiriza omuntu ate oluvannyuma lifaanange erinyigiriza ate namungi w'omuntu. Kubanga waliwo amateeka agamu nga singa oliteeka mu nkola terikoma bukomi okunyigiriza omuntu naye ate gagenda ne ganyigiriza ne sectors endala. Kubanga tulina okumanya nti infrastructure y'enguudo egasa sectors nyingi nnyo. Oluguudo bwe lunabanga lulungi ebinfuna tebigenda kukosebwa mu kitundu ekyo. Oluguudo bwe lunabanga lulungi abaana baffe bajja kusoma bulungi, bajja kutuuka mu budde. Oluguudo nga lulungi tojja kukosebwa singa ofuna omulwadde gw'oyagala kutwala luddawa mu ddwaliro. So enguudo, the cardinal obligation or objective is to make sure we sustain time management. Time management. Where there is time management, tewajja kubaawo challenges endala. Now, enguudo zino tulina government agencies eziri meant okussa mu nkola regulations zino. One of them is the police. The police under the Department of Traffic. Era kyovola nti omupoliisi agenda ku kkubo wali kulaba amateeka ag'enguudo gatekeddwa bulungi ng'omukugu mwekyo ate ng'alina ne mandate ayina obuyinza obuteereddwawo ki etteeka. Era kyova olaba nti tebakoma bukomi just kulaba emmotoka nga bwe zitambula naye balina okulaba nti opaakinze olodinze bulungi excess oli within the law, oli muteeka wadde otambuza abantu. Lwakuba nti muna ekyewuunyisa nnyo empiira weegiri lwakuba ekyewuunyisa ejjosebe omukulu Button n'osanga nti motoka egamba teeka ti olina okutiika abantu 14 naye olwa mindset yaffe endowooza yaffe omusabaze ali muli alaba ati emmotoka esusiza abantu 14 naye nabeera comfortable nagirinnya nemuwera abantu 20. So bwe tubeera n'enguudo ennungi ne safety issue ekola ki eyingirawo nti oba omanyi ojja kutuuka bulungi gy'olaga. Now kyova olaba nti police under the traffic department ateeka mu nkola etteeka eryo ate limu n'enkizo okuwa ebibonerezo owa traffic. Olaba katwaka. And that's why you see ebibonerezo ebimu kati by'ennaku zino penalties, fines ebakuwa ekipapula n'ogenda n'osasula mu bank n'odda ne receipt ne bakuwa ekidduka weebale nnyo. Yes. So ekyo kitegeeza nti ye government institution oba agency eri meant okwenforcinga oba okussa mu nkola etteeka eryo. Bino ebitongole ebirala nga the local government authorities maneti yaabwe okuzimba infrastructure. Naye lwakuba nti kyova olaba nti tulina enguudo ez'emitendera mingi. Tulina enguudo eziri wansi wa central government, tulina enguudo eziri wansi wa district, tulina enguudo eza bulungi bwansi endala nyingi nnyo. Naye emphasis ayina okwenforcinga etteeka eritambuza ebidduka byaffe n'enkozesa y'amakubo. It is the police under the Department of Traffic. Kakati honorable
oli munna mubendera again. Yes. Nga wenkyogedde. Mubende municipality mujudemu obupande ku makubo. Nga buwandikiddwako mubende municipal council. Yes. Nekuwerekirwako ebigambo ebirala wansi, no loading, no offloading. Fine anakola n'amenya etteeka eryo mitwalo 2. Ekyo bakikola ku tteeka ki? Ekyo bakkirizibwa. Ani akkirizibwa? Municipal ekkirizibwa. Ekkirizibwa. Kubanga wali nkuwadde that's the principle. Yes. Naye ate principle creating some exceptions. For instance, parking. Kubanga at the end of the day, eteka era liwa the municipal authorities, even the district, or even these other authorities, to earn revenue. To earn what? Revenue. Era kyova olaba enti batera nnyo kubukozesa awandibadde road reserves. Olaba akantu ako. Nkulaba. Awali reserves. Kiba kitegeeza that area is not owned by the individual. It is owned by the institution. Institutions, yes. So kyova olaba nti byonna byonna babiteekawo. Etteeka libakkiriza. Naye enzirukanya ya nguudo Sibavunanyizibwa amateeka. Okay, kakati that is parking, yes. Okay, tulina abavuzi ba taxi. Yes. Zezimu ku institutions wekiri? Yes. Abavuzi ba taxi. Those are private institutions. Private institutions. Yes. Kakati abasaabaze nze ndi musaabaze oli musaabaze. Olinyo from Mubende to Kampala, from Kampala to Mubende, oba ngenda Fort Portal. Yeah, that's right. Yes. Honorable. Amakago katugeze gali katabalanga. Taxi jolinye kuve Kampala ikuma Mubende. Yes. Bataddewo etteeka nga baba taxi. Bobo okuma katabalanga. Tovaamu bamala kutuusa Mubende mu town mu park. Kiri mu tteeka ki ekyo? Ekyo kikyamu. Absolutely is illegal. Very illegal. Kubanga teri teeka libawa mandate okula kintu ekyo. Ate by the way, kyenyiza okutegeeza abantu nti decisions ezimu zirina kubeera logic zijjayo obwenkanya relevance zirina kuba sustainable nti onoomalako ne decision eyo kubanga waliwo okusetteeka okola etteeka naye okuliteeka mu nkola kirala. Okitegeera? Yes. There's one thing making the law. Yes. But it's something else enforcing the same law. That's why tukola kyetuyita benchmarking. Okugenda mu nsi ez'enjawulo tulabe what is the standard practice. Yes. Ate kyamukisa mulungi eti ntambudde kumpi ensi yonna. Mu bulamu bwange ekyo Katonda ntambudde mwebaza wadde nga nali sinaba nagenda mu parliament, but at least natambula nendaba how the infrastructure is managed. Ekitegeera era kyova olaba nti mu nsi ezikulaakulana according to the international standards enguudo zaffe zirina okubeerako ne stop overs at least every half a kilometer. Era bazimba obugundi buno buyita batya ng'abaana ba China bus stops. Yes, bus stops. Yes. Nti easinga movement ey'abantu kiri very unfair omuntu okumujja Katabalanga ajalinye ebbaasi luddawa eruteeka pya waliwo enkola gye baatugambye eya trade order. Yes. Trade order baatugambye nti mu trade order tewali motoka kumala ga parkinga buli wamu. Teri business kuba n'ebizimbe tali ku plan. Atulaba njagala honorable oyongera okumunnyonnyola mu kubanda oza trade order teeka. Is it? Mulimu amateeka asatu. Mulisaba ompa omukisa ogwo nyambe n'atulaba otunnyonnyole ku mateeka akatonotono omuntu asobole okuunderstand. Bayinza okuba kibali mu kukola kiri mu trade order abantu tebakitegera butegeezi. Mulimu amateeka asatu mu trade order. Mulimu the Physical Planning Act. Okay. Kubanga tebikwatagana n'ebizimbe birina kubeera approved kitaba ebintu by'engeri eyo ate birina kubanga bizimbiddwa awatuufu. Physical planning. Yes, tolina kuba nti ng'ozimbye awali road reserve for instance
ani avunaanyizibwa ku ekyo kati alina okiteeka mu nkola it is the municipal authority local government institution wano kati eba municipality gwe tuwogereramu kati then ne mubeeramu the licensing act nti oli mukola business naye olina license kubanga license muwaatwa ogukukkiriza nti okole business mu mateeka okkirizibwa mu mateeka bwe mba sina license sikkirizibwa kola business no kubanga license capital omanyi kati ekyomukusa omulungi eti wambuuza ekibuuzo nti buli kintu kirina kukolebwa mu mateeka yes that's why si buli kintu kyolaba ekitambulizibwa mu ggwanga muno mu nsi yonna teeka era olaba ne makaago obeera n'amateeka mukadde wange amabe olaba ne boobeera n'eddiini nazo zirina amateeka tulina amateeka 10 tulina amateeka 10 so whether we like it or not nti buli kintu kiri regulated in accordance with the law teeka kikulu whether we like it or not ate teeka liyamba okuleetawo discipline kakati people have to be disciplined kakati nimbeeramu eteeka eddala eryokusatu ogambye erisooka yes that is road and traffic teeka eryokusatu eryo mutwede oda mwaliteeka mweriri kakati bakugambye nti liteeke mu nkola awo naye engeri y'okuliteeka mu nkola kijja kudepending according to your discretion naye nga decision gyolina okukola erina okuba nti tenyigiriza ki bantu kuba likola ku bantu kakati omuntu wabuuliza ddala fine batugambye tutulinye fena ebidduuka luddawa mu paaka nze nsasudde receipt ninze baasi ezze ejjudde ne bagamba nti lindako ddakiika asatu eyokubiri nenejjanga ekoze eki ejjudde kakati ne bagata gati endala lindako saawa emu is it fair mukulu buto olina kyogoba naawe kyasuza sente yes naye ikugadi kakati nyina appointment oba nyina omulimu gwange baneetaaga ssaawa 2 by 8 am nina okubeera mu office I have an appointment nokeera 11 nogenda ku bus zonna zijjudde bali abakulindiridde ogenda bagamba nti ddala zibadde zijjudde so enti amateeka gano galina okuteekebwa mu nkola okulaba nga gayamba omuntu wa wansi omunauganda wanga jjukira nti abanauganda bano amakubo gano agazimbibwa n'enkozesa yaago byonna si byabwere basasula ssente through emisolo these are taxpayers money so they need respect okujja kumpozinga oyagala kwongera kuzimba amakomera ng'oyagala obasibe bamalewo okujjako oyagala abantu batandika okwegugunga kakati honorable ngambye nti nno mu trade order mulimu etteeka lya traffic kati aba municipality wano mu mubende municipality baali kutte bubi baali tapuse bubi execution nkyamu badde baliteekesa mu nkola in consultation with the police and the Department of Traffic olaba akantu ako badde balisa mu nkola in accordance with the engagement of police under the Department of Traffic. Kakati era nga nzira bw'ekibuuzo ekyo ba taxi drivers etteeka libawa obuyinza. The answer is no. The answer is no. Kubanga omuntu asigala yeebuuza buteeka ki eribawa mandate ye to an extent of determining okusalirawo a government institution. Tenjagala kwekira nkufuna fracas okwemulugunya kuli mubende
abataddewo etteeka eryo ate n'abalikozesa okulaba nga bajjayo omulamwa gwabwe. It's not a government institution. It is a private entity. Omuntu wa bulijjo asigala abuuza under what mandate? Under what mandate? Kunga byonna bye tukola tulina okufuna mandate. Naliko mu meeting ku office ya LDC. Ebyo byonna byabeerawo. Office ya LDC yayita LC5. Yes. Nayita mayor wa municipality. Yes. Nayita n'abavuzi ba taxi. Kinatunuulira awo nayita n'aba traffic nga bobogeddeko abasirikale bavunaanyizibwa ku makubo. Yes. Naye mu meeting eyo kinatunuulira ne mbaako kye nalaba. Yes. LC5 yatankawo ensonga ze nga bw'ozooziraba. Yes. Ne bawa chance town clerk. Yes. Mupya yakajja. Ye n'agamba ekyo kimenya mateeka. Town clerk bwe yayogera. Yes. Okay. Bw'amala okugamba nti kimenya mateeka ye n'agamba bwe kibanga kyabalagibwa okukolebwa eba yabalagira kiki? Kikyamu. Meya Innocent Sekiziyivu naye n'agamba nga y'omukulembeze akulembedde ebbanga eriwerako ng'era ebigenda mu maaso bikyuka biraba. Naye n'agamba kiki? Kikyamu. Ne bawa ssentebe w'abavuzi ba taxi. Yakola statement yeno nti yadde mutwegaanye naye mwe mwatulagira. Njagala onfune bulungi honorable. Mwe mwatulagira. Obupande bwaffe obwo obuliko offloading no loading bumaze ku makubo emyezi emeka? 2. Kimugamba mumulabirwa leero nga LC5 bamaze kuvaayo. Lwaki mutwegaana? Kati ng'omukulembeze ate munnabyabufuzi. Ekyo kitegeeza ki? Oyo kunditereetiza. Kubanga muganda wange. In fact ndi musanyufu nti RDC yayita olukiiko. Yes. And I think ekyo kye yakola kyali kirungi to harmonize okukakkanya embeera. Ate ndi musanyufu nti mwalimu parties ezo zonna ezivunaanyizibwa. Era mbadde ninze mpulire ekyava ewa town clerk. Kubanga town clerk is the custodian of the law under the municipality. Is the technical advisor. Yes, era buli kintu resolution kyoba nti council bwetuula neisa resolution ayina ku making sure nti resolution ziri within the law. Town clerk. The town clerk. Era kyovala ayina kubeera mu council meetings ayina kubeerawo. Ne bwatateesa. Era kyova olaba nti speaker owa council ng'etudde bw'abanga beetaaga kutangazibwa town clerk please. Nga technical. Yeah. Now, ekyokubiri nkulubuto. Ekintu ekikyamu kisigala kiki? Kikyamu. Yeah. An illegality remains an illegality. True. There is no way osokati an illegality ate efuuke legality. Na wabanga ddala waliwo enteeseganya wakati w'aba taxi drivers ne bodies ezo ezimu okutuuka ku arrangement eyo ekyo kyali ebyo byabwe. But what we are discussing whether kye baatuukako kiri legal, kiri mu mateeka. Omuntu wa wansi aleme kunyigirizibwa. Well, the people are suffering. Yes. But suffering is nnyo and they are complaining. Yes. Because mbadde koko ku Simon's highway, Simon's food mart. Yes. Even the vendor they are complaining. Yes. Because yengeri gye basurvivingamu n'engeri gye bayimirizaamu abantu baabwe nga bakulaga nti yengeri gye banoonya akasente bakajjaawo. Otina mubende municipality okunganya akasente n'omusolo okweyongerako kwekutayiza ssente ezibe Fort Potro ne ziyimirirako awo mu mubende netufunayo kasente ne ziyimirirako awo netukola bwetu ne bwetu ne bwetu. So olowooza nti kino singa batuuka ku nzikiriziganya kirina kyenji gye kiyinza okuteekawo kubanga town clerk baamulagira ayita abantu awo bafune meeting bakkiriziganye ku what is the points? Yeah. Stage point? Yeah, stop points, yeah. Over stopovers. Yes. Kiyinza kuteekawo change. Oh yeah, definitely mumenyi buli conflict egwa with harmonization. Kukiriziganya. Balina kutuula
whether they like it or not. Era nze nkubiriza abakulembeze bonna bonna b'ekitundu baveeyo ensonga ekole ki eggwe, kubanga gyekikoma okugenda mu maaso, they will end up provoking the population. Obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga baweereza bulungi abantu baabwe mu mateeka amatuufu. Decision making be guided under the law. How? Kubanga it is the same law. Eteeka erikuwa obuyinza, the mandates. So olina okuzanyira within your mandates. Ekyovolaba nti at the end of the day abantu bwe batandika okukaaba okwemulugunya, gwe ng'omukulembeze olina okubeera n'okutu okuwuliriza. Kubanga it is very unfortunate nti bambi ekiruma abantu bakava mu kulonda abakulembeze, and now what is happening is contrary to what they were expecting. So nkubiriza abakulembeze mu mutima omulungi, please try to rectify this issue. I know it has its own challenges, but at the end of the day a remedy is required for the good of the people. There is no way you can lead an angry, a wounded population and expect the services to be perfect and effective. So once again, the leadership of Mubende, headed by Honorable Ntambi, Honorable Sekiziyivu, Honorable members of Parliament, the councillors, the technocrats, and these all other government agencies, not forgetting the office of the RDC as the head of the situated district. This is very, very important, and I believe it can instigate insecurity. And as an experienced leader, I pray and humbly request you intervene as quickly as possible to come up with a solution. Neza nyasema.